Yes mukasi akantu olekede kyalweshewo olwaleero tugenda kwolekera programu enganzi weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ngekutuusibwako n'abakyala b'omukwano Opushifa Nakawombe njagala wekanye. Aha bannange abalungi abatulaba sirina ssanyu nzize kuyomba. But why? Azini lwaki mukola ebintu ebyo nzize kuyomba nyina gwe nzizoyombesa ate nze mumanyi sitera kuyomba naye nga sinnayomba kansoke mbabuuzeeko mbagalize Christmas ennungi and a happy new year. There is a way you've loved me that I can't even explain. Nkiraba nti omuntu ajja gamba Shifa okiraba otya nti bakwagadde bannange I can feel the love kubanga nze omuntu bwakeera naŋŋamba nti Shifa nalabye program yo naye akasente kano kaguliremu mama Susan omuceere oba sukaali. I can feel that love nti omuntu ogw'omukwano mbangu feeling nguwulira naye nga sinnawaana benyina okuwaana kansooke ennyombe naye ng'era sinnamala kuyomba kansooke ntumire ku sponsor waffe omulungi atutaddemu ssente ne batubeezaawo bannange omwaka mulamba guno mpaka ebbanga lyonna ate ne bankuba obufaananyi obusufu ennyo ddala baŋŋamba abantu bashifaholics boogera nti bannange Shifa okuva bwe yazuula Hypex Studios ebifaananyi bibanyumira okupostinga byakyuka nabo basanyuka nga bapostinga diva waabwe kati there is a way bwe beesunga okupostinga ebifaananyi bya birthday ya 20th January balinda photoshoot balinda beesunga atwafuna award yaffe ya YouTube award gye tumaze ebbanga nga tetusumulula beesunga ebifaananyi ebyo bipostinga nga tebivudde walala wonna okujjako Hypex Studios. Hypex Studios bali located at Najjanankumbi near Cobbins Motel ku Busaabala Road. Nsuubira otegese wowandiika ennamba yaabwe yego bwe naategeka omukolo mukwano totawaana kwesumbuwa mbwate kanoonye wano mbuuza ate nzire ne wali gwe just kuba ku nnamba eno onoonye aba Hypex Studios ate ngera ennamba erine ku WhatsApp obasanga ku 0789 34 3802 oba ne basanga ku 0754 19 24 34 babayise Hypex Studios. Alright, kakati mukwano omulungi andaba Nakawombe Shifa Hope wano nze gwolaba ku TV yo oba ondabira ku TV yo ku laptop yo ku simu yo ku YouTube channel ya Fawa wamu bwe wati wensangibwa oteekamu weewunyisa omwagalwawo surprise your loved one nkulaba otudde onyumirwa kyokka you didn't subscribe kyogamba I'm not worth to kunsubscribing like seriously genda subscribing kati munzikiriza nnyomba oba temunnanzikiriza mugenda kugamba abalungi tebayomba Shifa tobaddamu tonyiiga mwe mutegedde kye ŋŋenda oyombera nina kye ŋŋenda okuyombera leero ate munzikirize mu comment banzikiriza nnyombe kubanga nzize kuyomba I'm not happy face yange ekiraga nti nnyiize mu buto bwe nanyiiganga mbuno nga ngezaamu kati nga mamya ŋŋamba oba oyabika okay banange nzize kuyomba temunsesa mundeke nnyombe ningerayiza akansesa lwaki munsesa nga tenzize kuyomba. Alright, nyongera bajjokeza nti omuntu yakeera n'alaba video eya mama Susan. Mumanyi lwaki olumu mbamme ennamba z'abantu bange? Sometimes I give you the numbers but sometimes kiba tekijja. Bwe ndeeta omuntu mu kamera abantu bangi mujja Shifa mpe ennamba munoonye mubuuzeeko nkole bwenti okay neŋŋamba nti fine ono kamuwe ennamba nga ndowooza nti it's for a good cause. Do you know what happened? Ogwasooka kino kyasooka ne kintuukako neŋŋamba it's okay kankiprotecting omuntu yakeera neŋŋamba Shifa nyina ebirabo bye njagala okuwaayo mbikuderivalingira ntya ne mbakwasa omuntu wange atera okureceiving ebintu bya delivery whenever I'm not around there is that person gwe basisinkana ne bamuwa ebintu ne mbawa endagiriro somewhere abasinga mugimanyi wawe mutu delivalingira like in case of any delivery. So kyasooka ne kituukawo omuntu n'atukolera delivery kyemanyi ku oli olaba it wasn't fair. N'otukolera delivery tetuganye bannange omuntu abatalina naye ate tuleme
in the name of helping twemate kwongera abantu maziga omuntu yakwata omanyi nze I believe nti nze bwe mba nyamba omuntu nange wadde katono naye nyamba omuntu nange kye nandyagadde bampe oba kye nandyeyagaliza bannange bwe watuwa ebintu ffe bwe wabiwa bwe natuuka ku muntu gwe babikwasa nange nakaaba amaziga but I went ahead ne ntwala ebintu ebyo mbiraga omukyala naye nga mbimulaga neetonda kubanga mu respectinga wadde ali mu mbeera mbi watuwa obukopo bw'abaana nga babulumaaluma ku mimwa kamugambeko jasonsirisa omuntu oluusi aba tamanyi sometimes zino sho tuziteekawo okuyigiramu waliwo ebintu byokera n'ofiisa nga ebyo byo mu butuufu byakusuula tugeze nga olugoye olutunze zipu neeba nga tekyatungika nga ogikyusizza n'olutunga ne lutuuka ne lunafuwa waliwo olugoye lw'okunyanga walwoza ne lufuuka nakatimba ng'olwedde omuntu ogenda mwongera ekintu kya bituli wateekamu handbag yali ya cream color oba white nekyuka nefuuka nga bag eriko n'ebisooto omanyi okuleeta bag ate ne malanzo ginnye kanjooze nga ne zipu tekola n'otuwa ennywanto z'abaana nga nnyingi simanyi lwaki zaali nnyingi oba wazikuŋŋaanya I don't know ng'ennywanto abaana baaziruma buno obuntu obuba soft waggulu ati I didn't know ku myaka gye ndiko nti omuntu g'otamanyi asobola onywera mu nnywanto neeyulika ne bagirumaaluma nompa omanyi lwaki natuuka ne ŋŋamba bwe sitwala bintu bino omuntu ajja byannema era bwe mutunuulira ebirabo there is that blue big kiveera just kyali ekiveera kimu ekinene kinene nga byonna muwabitadde omanyi abantu bazibu nagamba bwe sibitwala omuntu ajja kugamba shifa ebintu yabibbye ng'abyeyagaliza neŋŋamba ate bwe mbitwala mu maaso g'omukazi agenda kugamba shifa tetuganye omuntu aba talina ng'ayaayaana ali mu nnaku but nentunula nemwetondera ne mugamba bino saabikebedde simanyi kirimu naye kyonna kyosangamu nsonyiwa muntu yabituwadde tetwamulabye nako tetumumanyi so nendisiivinga ebintu nembitunulamu bati nalimba omukyala nti sibitunuddeemu sibirabye so mwalimu engoye ezaafa zipo already nga tugenda ziba wanga balina okwongeramu expense y'okunoonya ebyalaani ate batunge nga zijjudde ebituli bwe twayiwa ebintu ebyo n'ebiyenje ne bivaamu that is not fair kati ekyo nembyetikka nze kennyini neŋŋamba era nali confused neŋŋamba ttiimu yange if we don't take these things omuntu agenda kugamba shifa ebintu yabyegombye byannema okwanjuliza mu kamera why I was scared bwe mbyanjuliza mu kamera era still omanyi ffe tukolera mu bugubi tukolera mu nnaku ojja kujja olaga ebintu omukyala nti ndese bino akomenting agambe shifa naawe noweetikka ebintu n'okikkiriza bannange byali worse nga ndaba omukazi ali wafunda tumwongera kasasiro I'm sorry to call it kasasiro I'm sorry naye tekiri fair tokiddangamu ku mulala omuntu okufa ky'omuwa agavera n'agavera g'engoye genda ogula akagoye kamu naye nga kalamu naawe ko wandyagadde okwambala kuba nange nyina engoye enkadde nange mu makeesi nze nandisobodde okugjayo nti nkuŋŋaanye ngabo ebyo naye nze nakeera nenkwata ne ssente nengula from my pockets wadde sirina oba ntono zitya okitegeera nange kennyini ndekawo nze ate nze si kizibu okaddiya olugoye kuba omuntu ng'olina engoye nnyingi kizibu beeraawo n'ogamba luno olugoye lukaddiye because osomala okwambala olugoye n'omala emyezi egyo nga toluzzeemu but kinnema unless nga muntu wange nnyo oba sisita wange oba muntu wange mbeera naye kuba ffe tuba n'engoye ng'olwambadde omulundi ogwo toliruddamu naye omuntu nga talina nsonyi n'akwata kuba nze kakibe kisiimuula kirina okuba nga kitukula kiyonjo but it wasn't fair ne baŋŋamba kakkano osirike but amaziga gampitamu ne ŋŋamba mu nsi muno buli muntu katonda yandimuwaddeko buli muntu like n'okwata n'obijjuza bw'oti nga bingi byo byali bingi naye nga mu butuufu bw'onoonyaamu ekintu ky'ogamba nti kino ate ne ŋŋamba bwe sibitwala era ajja kugamba nabibbye nembikwata nembitwalira omukyala thank you for your kindness oyinza okuba wakikola mu butamanya n'ebintu ebimu wabaayo ebintu nga bituukiddwa okusuulibwa nga tekirikola forever ng'ekyo kyo kyakusuula
era nagamba ono babadde yejjako kasasiro manyi kasasiro tumusasulira kasasiro ino sasula sente za kasasiro buli mwezi kanenga oba abadde yewala kusasulira kasasiro it wasn't fair omuntu mweka blouse kamwe kaskati kamu nga bwanagula suitcase ye kuba redde munju ajjuzza ebisiimuula byayoleka nti akitungana mbagambye waliwo olugoye lw'otunga until you cannot kutunga anymore ekyo ne kiggwa kakati kimpitiriddeko be nagenze mbanyumiza ki era omulala na insistinga shifa nze mpe nnamba ya mama Suzani mwenoonyeze ndabe engeri gye muweereza engoye n'omufaliso that was before us taking mifaliso nga sinnamanya nti ki nga tukyeyiya tukoze tutya tutwale obuliri tutwale beebake bulungi tutwale emmere tutwale ABCD tuba tukyali awo omuntu najja nagashifanze njagala mutwalire omufaliso n'ebirala teyanyinyonnyola bulungi konze yo waayi ndaba omukyala namugulidde essimu kanoonye engeri gyatuuka ku mukyala ne I risked kubanga fe ku ngeri gye batulwana bwenkera nendeeta omuntu ne mubalaga omuntu oyo aba ali under my protection kubanga omuntu osoleeta omuntu ng'ebyokusaaga omuntu n'abaako ekintu kyakola nga gwe tasobola kufuna naye ne bakikola ku muntu ogoba abalaga jjukira tomanya ani agenzeyo musisinkana mmwe abagenda osisinkana omuntu sibamanyi naye ate oli bambi yaba receiving alowooza shifa yabasindise naye mba sibamanyi kati ate simanyi mitima gyammwe na intentions zammwe kati ate waliwo neyampitiriddeko naye ng'afaanana oli biro byonna bikutta ate n'embizza era nga nkugamba gwe yabituwadde olabika gwe obirabamu nnyo omugaso obyagala jangu obitwale twagenze okugenda ow'omukyala tutwale beddings and everything ne tusanga nga mune wakubira omukyala essimu n'omugamba omuleetera ngoye era nabuuza ne ng'aba nenyina gwe nawe ennamba yo byagenda bitya nga ndaga ngamba munnange yatuwaayo obuliri wano n'atuwa n'engoye z'abaana nange omukulu ne bampa jasireeta namaliriza mugambye omukyala tobyambala bireete nkole kimbitwale okuyamba omuntu tekitegeeza ate kumuteeka ate nnyo mu nnaku tetuganye abatayina nti kale oba okoze nnyo ekyamakulu okukola ki so twasanze yamuwadde engatto ze zino wadde zirongoosaako nga sabo babitaddemu transport ne bigenda eyo sayidi z'ekangulumira eyo bwe bityo zezino engatto wadde zirongoosaako kitegeeza wazijje mu bigere besides kale nkadde naye yonjaako like look at this kuba ngambye kino bwe sikyogerako abantu abamu either temumanyi oba just kwerimbika mu kiti ky'abayamba naye nga temuli bayambi ate kino ekyokuyamba tebakikaka don't force it zezino munnange ne batwalira omukyala mbw afunye engatto za Christmas nze nyina engatto nnyingi nange zensobola omuwa naye sinnazimuwa because size nandyagadde ate nesigala nga nsaba Katonda nti nsobozesa bambi afune engatto kati kino oba omunaazi wazitungatunga dda oziraba bulungi oziraba we bazitunga already engatto ntunge n'ebisooto ttaka singa nyina akati kenzigisaako ettaka tetuganye oyamba naye ate olina mukyafu sooka gwe kennyini weeyambe obeere muyonjo olwagiza ekisooto ky'enkuba gwe n'oteeka mu biveera era omukyala nawulidde ennaku ne mugabo omanyi bino bimpe byo mbizzeeyo bingabire look at this okitegeera look at this kati what's this ennamba ye yasooka tukubira ne muweeri abadde asaana oba okukubirako tumugamba ano n'ebintu bye kuba ye abirabamu omugaso kyokka ate bwe mbagamba kebera ennamba ye tumukubire twandimukubiridde na wano ku mpewo ogenda funa ennamba tumukubire wano ku mpewo ano n'ebintu bye nyina mukubira amanye nti ki wamuwadde engatto za Christmas ayambale kati kino oba onaazaako muntu nnaku oba ogenda muleetera okukaaba and you want someone to pretend abuukebuuka akugambe bambi weebalo olina omutima omuyambi with this mubikola abantu this is not fair like daba yagitunga neekoowa omuntu amala kulinda kyawulira nti takyagala tekiri valuable kyawa omuntu tweyongeddeyo kati mbu n'omuwa abika omwana
n'omuwa kano ebyakulema okwoza byakadduwa ne bikulema n'okwoza oba yabiyooleramu n'amanda mbuno omwana we amubikke muno kifa mbwa nti mama Susan twalabye olina ne bebi omuto ebintu by'omukyala tubitadde ne mu ttaka kati eno bambi n'omuwa Gomez mbu mama Susan Gomez gisemberere daba ebituli kino so kiraba nti kituli okiraba bambi n'omuwa Gomez wamuyambye kuba alabika tayinaayo Gomez weebale n'omuwa Gomez yiino tweyongedde kati kino ate kiki n'amuwa ne sikaati ayambale kati kino tuba tutereeza kino like tutereeza oba tukola ki look luli mwambuulirira kwoli ne mbagamba kankyogereko ne muŋŋaana mbu omuntu bambi ayambye byaba ayina kati waba byaba ayina kiteeza naye abyetaaga abisigaze kikino oba tekyakala na kkala yeno layiningi eba etya kati eno ayambale tofuddeeyo ku sayizi already etuuka nze oli omukyala mutono nange kennyini oba nnene afunza ku kyalaani kati like biki bino n'omuwa kiki kino jasinoonya essimu yoyo omukazi mukubire bino bye muŋŋamba diva tobaddamu abantu because this has to stop kati n'amuwa n'akaleega mbu nawulira ogamba toyina kaleega wabadde omuvuma oba mujjawe ayinza noba oba mujjawe omusajja gwe yafuna kino wabadde omuvuma omunaazaako maziga mboye tukuyambye tukunaazaako amaziga kaakano akaleega k'omunda kati besides nti bikadde n'obukyafu oli mukyafu oli mukyala mukyafu bannaayi yes byenyinyaza mujja kugamba eshifa okuyamba si kwa bagagga bokka anti nenkugamba kale gula akatungulu kamu 15,000 bweziti zimuwe mu kashi yazigulemu kale mukene kino kino omuntu aba akunaazaako nnaku oba aba akwongera na mutima mubi kino oli yali naye mujjawe biri bye twaguma twetikke ebyafubutuka ebiyenje yali mujjawe twamuleka ate yatukubira bulungi essimu nenkyenenyeza nti nze yayogera naye n'essimu nnyonnyola kaakano akaleega bannange okalaba keekano akaleega kowadde omukyala ayambale mbwalege ku bbeere namuwulidde akaaba akaleega yekko nga tekatereera gyekayina kuba n'okaddi akaleega okutuuka ku kino okyakaagala nnyo ekiteeza wabituwadde okyabyagala nnyo noowa munno like you give someone tetuganye abantu baba bubi but you don't have to do this ate mutukaabya maziga mmwe abawaayo mbu simanyi ofuna omukisa nono omukazi alina ebigendererwa eno suuka ya mwana ono omuntu ono alina ebigendererwa temuddamu bw'oba oyamba omukazi through me stop zino z'abaana neddala like seriously zino z'abaana mbu bambale tetuganye kale tebayina ze zino ozirabye sembere ogirabe bulungi ogirabye kati eno short bagitonga mu blanket ya mwana mufaliso gwa ntebe zino engoye z'oku ntebe anti bagenda kugamba bambi ekyo kye yabadde ayina anti kitegeeza naawe obyetaaga tobireeta gwoba obirabamu value akaleega kakimazeeko kati eno y'abaana naye ate endaba etuuka nze naye mukama katonda eno mbisi ate ezimu mbisi kati eno ye ki bebiso yani ovulo eno ye ovulo yakusulamu mukimalako abantu luli saakyogerako nensirika nempulira obulumi kati eno ye jaketi sikaati
jaketi sikaati kati bajambala batya erina n'ensawo erina zipo ebaweeti osiba wano eno mbisi oba yazikola atya ate enkyafu laba obugira mu maweeti kati eno kisaati mpalumulumu eno sikaati naye laba ebituli kyokka olwedde tulwana zayina olwedde azisuule za bituli kati eno baana era mbuno anti shifa yabadde wano n'abaleetera zezino engoye ng'abaana era nabo bajjayo bambala okay luno yalutungisa kikakutiya bambi asaana olabako mukwano osaana olabako kati wano osaana olabako mukwano bambi muzira kisa tugamba n'oleetera omwana wa munno ayambale mbu naawe oyamba omuntu muwe ekintu naawe kyoweeyagaliza bw'oba ggwe ne bakuleetera bwe bati kati eno yagaziwa ekiwato lasitiika weepimira anti weepimira webeekunywereza kati eno oba ng'agiwadde Suzan kati kino ate ki kino baadde bakiwadde maama Suuza omuntu oba omwongera nnaku oba omuhumiliatinga kwongera maziga kaaba laba yaani abamukase nti olina okuyamba lwampaka mukikola abantu mulekere okwerimbika mu kuyamba mbu muli bayambi mb'omuwadde kati nondoza ye dress ya Christmas gye yamuwadde kati ate ava mu bituli era tumuzza mu bituli n'abantu nabo kati laba kano kekooli omutaayonka gyasireeta ennamba yoyo omukazi tumukubire ate omwana oli ayonka na mulenzi kati laba ndoza wamuwadde muvuma nti this is where you belong ndoza oyagala mugamba kino ky'olina okuba ono yeggwe kyewayagadde ye message eno ya maama Suuza kati eno ng'amuwadde t-shirt oba ebimu yajjawo n'ebisiimuula bye ebyokumulyango byasiimuuza enju wasigaze ebisiimuula by'enju kino yaliiramu n'emmere laba omuceere besides olina omutima omubi ate olina mukyafu bye bino olugira nga muŋŋamba tuwe ennamba buli azze laba kati kino omukazi abeera akwebaze nannyo asanyuke buno bw'abaana oba ggwe kati bakuyita batya bakiyita batya kino eno ovulo n'eno ovulo jumpsuit ate bibisi kati eno kibulawuzi so omukulu akoze charity bw'atyo bw'alabise yawadde mama Susan ebintu ng'amugamba Merry Christmas and a Happy New Year n'omufaliso twabyetisse ne tubijjayo mukwana ebirabo byo ekyabindeesezza nga njagala kukubira obinone nga ndaba gwa tusinga obyetaaga okusinga ffe look at this bikyafu biddugala mbu Happy New Year and Merry Christmas so n'atuwa n'obuliri bandage ku buliri era ekyanyamba nabijjeeyo ng'olwedde tumutwalidde emifaliso naye mukama teri muntu ayita nnaku ate leero lulwe enkya rooli enkya bwerutyo wamuwadde omufaliso mbu nyina omufaliso guli oke just kugutunga kati ate omuwadde omufaliso ate omwongedde n'omulimo kati bagutungira ku kyalaani oba nangalo mbw atunge biibino mukwano wabitaddemu transport neebuuza ekigendererwa kyo ki gupange wali nga bwe gulina obba leeta teeka wali gusembezeeyo mukwano
omanyi omuntu nze mmanyi omuntu ogaba bw'olaba ennaku y'omulala nga naawe ogaba osanyuka kwaffe tulina abantu betuddaawo n'owulira essanyu nga wamuwa akagoye olaba anyumye akambadde kati naawe oyagala owulira essanyu nga bambadde zino engoye kubanga omuntu omugabi bambu bapange bwe batyo beebake enewe gusinga ku gwe gwabadde nago kuba gwe baali nabo gwali ate kapiisi bwe kati ng'eri bateekayo bibaawo. Thanks for being thoughtful but this is not fair. You rather butawa muntu oba kale bino byonna kale singa wakutte transport eyabikutte gwe wabitaddemu genda singa gwe wakutte n'omuwa nti transport ninnyawo 3,000 n'okwata 3,000 n'ogimuwa ate nga mubikola si yasoose omulala omuntu wange yabireceiving n'obitwala ne tubitwala but kyasigala kinnumiriza nejjusa neŋŋamba lwaki saagumya ebintu ne sibitwala neŋŋamba naye ate bwe sibitwala ajja kugamba Shifa yabyesigalizza kale I'm so pissed simanyi na mpulira nga njagala nkuyombese nnyo enamba yino ogifunye tekandabe kandabe sokoleke yeno kakati eyo no gye wateekamu mbu clothes delivery Mama Susan sitira kwagala yomba n'abantu n'osirika n'oweesonyiwa but kino bwe sikyogerako it will not stop kuba si lwe lusoose biri nakitegeera it's my fault ne mmanya nti omusango abadde ku nze nyabo gyebaleko nyabo gyebale kale kaakati ono Shifa Hope ontegedde yes walaba story ya Mama Susan Najiraba n'otukubira ng'okwatiddwako bambi ng'oyagala kuyamba tweyanzizza bambi nabisiimye kakati mukwano watusaba ennamba y'omukyala mb'omunoonye olina delivery otwaleyo omufaliso n'engoye mbusima walabe talina na kaleega mbogenamuwa obuleega omuwe n'engoye z'abaana n'ezize kakati mukwano tweyanzizza webale kutulaba webale tugoberera thanks for being thoughtful webale okuba n'omutima ogwagala okuyamba webale kusiima kale naye ate ebintu mukwano badde nkusaba ombuulire tubidelivery nga tubikuddize twabijjeeyo ew'omukyala tosobola kukwata mufaliso gwayulika wakati n'oguwa omuntu mbugira osula okwo munaagutunga n'omuwa omufaliso nga biri bipiisi bibiri bwe biti mbu olugukwatako guyulika buyulisi tekuliiko lugoye lwa kungulu omufaliso naye gotakyebakako gotakozesa n'ogukwata n'oguwa munno n'okwata engoye zabadde na bibisi biri wano bibisi kwegamba oyagala mwongera biku mu nnyumba n'okwata akaleega ne kkala yaako temanyikiddwa kaali ka kkala ki simanyi kkala wemba nkateeka n'okakwata akaleega akeenyinyaza n'omuntu okukwatako gwe n'okakwata omuntu akateeke ku mubiri gwe kuba ogenda okwambala akaleega oba omaze okunaaba akateeke ku mubiri gwe n'okwata ebisuuka n'okwata obusuuka bw'abaana mbusimanya azingemu omwana n'okwata akasuuka mbu mwe baba bateeka bebi omwana omuto wabadde omuvuma oba byene ennyambayo yeyo ennyambayo mbikunnyonnyola kuba munaye olabika towabitegedde njagala oba maybe laba empale eno yagitunga buli kala mu mutima mulungi lwaki gw'okitwala nti nenamuwadde bibi ng'obinnyonnyola nnyo tawuzi eya bbulu eya redi eya yero buli kala n'agitungisa ate nga biddugala sinabyoze
ebimu Wabula bibisi Kawala gw'omanyira biddugala nze mbadde sibyambala. wakutte by'obadde oyambala kati nze kyendabye obyetaaga kuba kati oba wejjeeko omufaliso go oyinza okuba ogwetaaga ate ogwebakako. Mukwano era onagugabidde nga ntuusizza okugaba. Wagamba mbu gweyulika gwagulaba. Nze simanyi na lwaki oweefuula omugezi. Oba kubimpa mbitwale sandi bitute naye walemerako mboyagala laba mukazi bambi njagala mugumya banange yeetaaga counseling nyina n'ebirabo byenjagala omuwa njagala amanye nti ayina emikwano njagala kuba mukwano gwe kati guno gwe mukwano. Like, is this what we call friendship? Kino kye bayita ozimba omuntu omuzaamu essuubi. Kino kye bayita okuwa omuntu happiness. Kino kye bayita okukwata omuntu okumuleetera okwenyumiriza mu bulamu. Kino kye bayita okufuula omuntu stronger. Okumufuula strong, like, is this kye tuyita? Kunze kyekyo. Kale tweyanzizza naye nabijjeeyo. Kuba munne kamera wamulabira mu yange. Mbyeyagaliza osanga mbyeyagaliza. Nze that's how much I can go okuprotecting omuntu gwe mankutteko mu ngalo zange nti ono. Ate Kawala gwe wantama. Wadde agala nkwate ebintu ebipya mu maduuka ngende ngula ebintu ebipya mbikuwa bitwalayo gwaba byeddiza oba? Okusinziira omuntu bw'ali era bye naweereza. Wayambye omuntu okusinziira by'ayina bwe walabye nga engoye ayambala za bituli n'omwongerera ddala ez'ebituli. Gwazirabamu ebituli ebyo si bituli ezo design ate kusaba akonfuuli nasaba akonzanyira. Omukazi agambye mbu engoye temuliimu bituli mbu zino design. Nze alaba obubi oba nze mulalu. Agambye mbu yayambye omukyala sikwasamira mbu yayambye omukyala okusinziira ku bwali. Mbu yayambye omukyala okusinziira ku mbeera z'omukyala bwali. Kati ayongera mujjukiza nti kino kyoli. Wayagadde mujjukiza nti ogwana bituli olina beera mu bituli paka. Ajjana n'engoye ze. Nze saagala mulabako atugambe tuziwe booda wezimuteera. Tugambe booda. Okyabyetaaga ogambye gwe wabadde obyambala. Kwata wamuyogereko naye gwajja mumusobola abo bantu bo. Abo bantu bikozesa kirabika era oyogera naye ojja mumusobola nange nakoowa. Akagatto mugambe engatto nga ziriko ebisooto jasi. Laba kasasiro anti laba gwe. Alinga alina kye yabadde ayagala omukola kyokka mukazi wattu n'afukamira ne yeeyanza. Daba bisooto. Kagina emiziina gwe ng'ogiwa omwana wa daba ebisooto. Gwalina empanvu tukulaba. Nono emiziina gyo kirabika na kirogo. That is not fair. Just nawe yomba. Oli kirogo kikazi gwe olabika. Nkuwadde oyombe nze nnemeddwa ate toli kuyomba oseka busesi. Muyombese kuba naye ayomba. N'amaanyi gampeddemu kubanga omuntu tosobola kukwata egyo miziina n'ogiwa. Negwe omwana omuto bebi ebbujje laba essuuka laba. Laba essuuka ng'okwata bineeno ng'obiwa munnanze bba yabironze na kasasiro. Ndowooza wanoonyezza w'osuula ku kasasiro bamusasulira n'ogamba okusasula kasasiro. Gyeziri ebbiri at least wandigenze n'ogwo. Anti era wandiba olabika okola mu kasasiro. Olabika mwokola mwogenda obironda. Kati eno yeki. Anti twatuuseeyo nga wamuwadde kasasiro olaba kino simanyi mbu ye baby show ate kikazigo oli kikyafu. N'enjogero okiwulira tekiyina mukama. Mbu naatunga omufaliso. Kati n'enkikwatako kino nze kirima empi. Jasi weewaga. Sikwewaga. Avuddeko. Kinyuma kuba. Omusobola. Jasi weewagire eno nkumanyi. Naye sikoze bubi mugambako.
ebikolwa bebikolwa naye tetukoze bubi mugambako wallahi kiri too much negwe okwata otya nze kino ekintu kyekisinza okuneewuunyisa ojjukira luli waŋŋamba mbu oli simukubira oyo omukyala ebintu ebyali mu guveera gwa bbulu ebyalabikidde mu mifaliso bye twawaayo nze nga nnyanjula ebintu kimu ku kimu ne nkijjayo naye byo ebintu byannema okujjayo okwanjula y'emikolo weebale kuba abadde tayina ate mmwe mwali mugimuwadde Gomesi olabye abantu omuntu bwakwongera ennaku yo okukusiikuula akaleega awo nditambulizaawo nga lyewuuba bannaaye wamma munansonyiwa okuyomba but it's not fair tekijja abantu mubikozesa this is the second person olife abaakola ensobi ne batusuulira ebintu awo we got confused ne bituggwako ne tugamba kino kisoboka n'abaana so kati ne tukola ki ne tugamba nti mazima laba empale wuzi laba daba wuzi yatungisa kakuti yalaba mulimu kala ya red blue ate naye mulemu otunga eyo n'agamba nayo bambale bambi yongedde omulaga nnyo oba oyagala omulage nti ye bambi oba kiki oba masiikiini oba kiki mbwe ate okumanya gumanyira gugambye mbu namuyambye okusinziira mu mbeera ze amumanyi naalabika anti bwe twaleeta mama Susan first time mama Susan we yatuyita mbu atubulira ebya bbaawe mbu n'atunuulira embeera ye ate oba akaleega toyinaako wadde that is too bad naye leero kibadde kyetaagisa okuyomba okoze bulungi kyokka totera kuyomba bangi abakumanyiira naye kino kisusse nze manyiira nze naye kati omuntu ng'omulabidde ku nze tekiri fair so kati omuntu bwe tugamba nti kyowaayo kitukwase tukirabe this is what we mean tuba twewala this nonsense eri empale laba omufaliso mbu agutunge ku kyalaani batunga emifaliso nze simanyiyo kyalaani kitunga mifaliso mukama katonda atusaasire bambi wajje mukama amuddizeewo ate yeekaza alina n'obuvumu obwongera abadde amanyi okubya embu osiimye mbu tukubye mwebaza n'aba n'obuvumu obugaa ebintu mwabirabye yandigambye kasasiro mwamulabye gwe ekinnumye nga bulijjo mbyambala oba kiba kitya nga kibyambadde labayo yandikutte transport ono yennyini gwe yandiwadde mama Susan gwe yatuseemu ebintu okgenda oba kyesitudde transport ye yagambye wa mu Kampala Nansana kati awo mu butuufu omuntu okozesa esatu okutuuka mama Susan gy'abeera oba olinnyo ebyo bya takisi esatu gigenda naye kyembutuufu tubiwa owa booda akulagirire tuwa owa booda atuuke Nansana kiba kibeera Nansana akulagirire gwe abaakuba nze simudzaako ngalo wamma mwebale kubaako wamma abayamba ebiri genuine we appreciate you so much nze kyeŋŋambye kati yakutte zino engoye lyessanyu ly'omulala kati mpa kyokkukwata engoye zino ennyingi n'emifaliso ne bwe yandikutte katambaala ka mu ngalo kamu bwe kati nga kayonjo kapya n'okamuwa singa omuwa ebingi bambi ye ate ne yeeyanza nempulira ng'amaziga ganzitana nga nedda anti shifa tujja bitunga mpola mpola kati ate amwongere n'expense y'ottunga kati ate mu busiru bwakyo nekigamba batunge n'omufaliso kyamugamba anja kuddanga nkucekinge tekiddayo kakati mikuwa banayenze ziraka zirimu n'ebiko omufaliso tekuli na lugoye gwayi byajjuka ndoozi yali talina wasuula kasasiro nagaka nga yamufuukidde expensive omusuula eri naye nga bannange wamma mwebale kubaako tubaagala nnyo thank you so much for supporting bane bebi wange gyali ajja ku bantu kangire ngamba gira wano basiibula omuleeta abuuze ku bantu kozi bakomekkereza nga yani Little Hope
kale mikwano bannange namma abayamba ebiri genuine thank you at least tugumira ku mmwe mwebale naye kino nabitunuulidde n'amaziga ne gampitamu I felt so bad naye sayagadde kubyongerezaako mu maaso g'omukyala bwe byazze biti ne babinyanjulira sayagadde mu maaso g'omukyala kwogera bigambo bino byenjogedde wano kati tho nabadde njagala obyogera ku mutima gwange naye neŋŋuma nenva omukyala waali teyategedde lwaki mbimusaba ndoza yalowoozezza mbimusaba nzije mbitunge bulungi mbitereeze mbimuddize but sigenda bimuddiza kubanga nange sandyagadde kusula bwenti nange sandyagadde kuba na mwana wange muto ne mubika essuuka zino nze shifa yene yanguwa nange sandyagadde kubeera nga omwana gwe nnina bebi wange ono wano ne muteeka mu zino essuuka sandyagadde nange eno gomesi kubanga yeeyo gye nnyambala sandyagadde kati naawe weetukube gwali awo atudde mukyala yatuwadde bino nga naawe biibyo n'ebiwuka biibyo bigendamu bikyafu wakutte ebiddugala by'otalina na budde bukola ki bwoza kyotayagadde kola ki kuwa munno naawe tokikola like banna yabadde azannya ajja ndabeko nga sinnafuluma bannange omukulu wuuno ababuuzaako nti bannaye badde nnyiize nnyo naye akajje abadde azannya omukulu ono tayavudde teyayavula olubuto akuse kuno kuliko kalegingi bannaye she's playing entebe ye yamala n'agisiima amata ge galiwo amata gaweddemu nkomawo n'amata anti nfuba omanyi okuva bwe yanswaza nga nze musitula akaaba nga ayagala ggwe kati mbunu mu lutalo lwakuba nga ayagala nze kati buli lunaku nfuluma mmaze mmubuuzaako olutalo lwe tulimu lw'amaanyi nfuluma mmubuuzizzaako essimu nfuluma mmubuuzizzaako omukulu ono bannange mubuuzaako laba takaaba anjagala nnyo namanya nti engeri gye ŋŋenda nga yeebase nenkomawo nga yeebase Jasa neewaanirako kati neŋŋamba buli lunaku Jasa akukaabira mani ono mwana wantanswaliza tabaawo lwaki okinkolanga ku bugenyi Jasi bakkaabira sorry mami omanyi obula mweraba Hope Shifa nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusisanga ensonga kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa